Hi my foodies, welcome to Tufumbe show wano ku Spark TV era nga bampita Doreen na Sasira. Njagala bebaza nnyo okulaba Tufumbe show, nebaza nnyo abali mu group ya Tufumbe, bannange we can't do this without you. Era nga nebaza the sponsor waffe Chiko Muchuzi Mix ngenda bajukiza nti no Chiko omwetaga mu fumbiro naye ate munnange this time around baleseeyo akapya. Bongedemu ebirungo so waliwo Chiko mpya ali ku market bamwita Chiko pilau masala. Bwoba yagala kuwomerwa omuceere wetaga Chiko pilau masala ate munange wa nusebi bibiri ng'owomera omuceere oba ng'omanyi nti no gwatera okusiriza obutungulu mu kwano oyo Chiko omwetaaga osobola nogera n'osuubula obasanga mu kikuubo n'osuubula. Okay, kale bannange baneza ku show once again. Olwaleero kigenda kuba kyanjawulo mu twabagamba tino tujja kuba tuteekamu ebirungo ebinnonogo tujja kuba tuleeta abantu bemumanyi nga tunyumyamu nabo abamu tujja kuba tufumba nabo abamu tujja kuba temubamanyi then ba chefs tugenda kuba nga tukola bwe bati nga tumixinga buffet. So sakala barisaayo very excited tulisaidize eno ekansanga era ng'ekifo bakiyita Jolly Cots. Akampulidde bubi nnyo ate njagala nfumbe munne Maro naye it's okay. So ladies and gentlemen for the first time on this show Tufumbe ndine the one and only Maro of Uganda. So today nabagambye it's a bit different. Tugenda kanga tunyumyamu conversations ne Maro Uganda. So Maro njagala kumanya kala nnyo fumba. Nze mulenzi mukulu wa. Oh. And all the others like bansangawo. No kuyiga. Kati nalina challenge ya muwala wange nga tebali amanya bana bato. Balina eyo ofumba emmere nga tajirya takwata kati nenga mumanyi kati ono nina kuddayo ku basics. Engano nenfuna yefaanana ng'eyewaka. Nembakolera Rolex. I swear muwala wange yemmere gyamalawo. Koze ebirungi bingi baby era oyagala nkabe gwe pima ebirungi bizita wakyenda pima ebirungi bizita wakyenda it's okay. Yes. Maro, welcome to Tufumbe. Thank you very much. Spark TV, ogenda kweyanjulira abatulaba. Abali tubona, abali tumogaku amaina nervozi bandese Magada Ronald aka Maro the Great. Umwana we dinda mwana we Olwaleero maina tidaga malayo ino. Yeah. I don't take it. You have to do that intro. Mulusoga. Proud Musoga. Yeah. Do you know Maro, when you first broke out? Yes. Banange. I fell in love with your voice, number one. Thank you. Of course, talk following Abanji. Ladies, got to yeah, Maro. No to be your mutima. So what's wrong with us? Maro no to so you that's your preference? Yes. Oh, Chimani Sabalekao. Chechali or right? So what about Malao Nanti Checho? Nali no kuonda ko just yomu. Just mukisagwa kwatoyo. Pabali na bawagizi bomba. Abawagizi kagizi bamalawo abawagizi. Era mulange ruma lebera wona bagaba kirabika Maro. Agala bazungu wadayimbira agala. Waliwo abanfiriza ne sente bakikola bagiteekawo nga headline kati mbani ndi ku show bampa sente wali bampa sente ezimala ennyo nali sizikwatangako na nyingi naye ne baŋŋamba it's about women empowerment. Wow. Kati kuba bamanyi I am a person like who champions all these things and I support all these things, human equality or you know ebintu byentera ku NGOs and so bagenda ndooza mu articles ze nali nkola basanga yemu ng'ate eyo bakolayo batyo headline naye nga munda tebakyogerako. So nekinfiriza sente neyo project okuba nti egenda maaso naye bibaawo olusi tolina kunyonyola nnyo kuba wennyonyola nti osanga balowooza obeera weewozaako naye nga kyali nti bw'osoma article tekyalimu naye headline yali esika busisi bantu kuba nti bamanyi nti nina muzungu ate so naye nga si bwe kiri mukisa gwakwata oyo Charlie married?
nkyali married. Osula bwoba olisuula ekisiki omundu ki gye tuli tugamba tubeera netugamba akyaliyo. Okay. Bana babeeka naawo? Abaana bangi. Abaana tebababala. Naye lwaki mwogera bwe mutyo? Olwese abasajja tebabalira abaana. Naye nga I have a boy and a girl. Oh, lovely. Yes. Drink ki gy'osabye? Eno bagiyita virgin mojito. Virgin mojito. I think that is mint. That is mint. Munda mubaamu ndowooza syrup. Yeah. Mubaamu ne lime. Mulaba kungulu. Yeah. Atali cold. Yeah. So you love that? I love this because it's like a lemon juice. Oh, it's a lemon. Actually, it's good for detoxing as well. Yes. Kati eri virgin because battery ziteekamu omwenge. I know. Kitegeera. Mojito. Mojito, mbimanyi ebyo. Very chill and very... But nze engeri gye sinywa omwenge nkola. Yeah, by the way, it's very good, yeah. So you always the other side, ojja once in a while sibitegeera? Yeah, I come here once in a while. Naye like waliwo times ze mbeerawo for a long time. Nga this time but wendi for a long time. Era ngenda kufulumya like EP oba album. Kuba bulijjo babadde bammanja so ate ngenda kubanga wenjifulumya then I take time and see oba nsobola okukolayo like concert. So byonna biri mu pipeline, speaking with management, speaking with the partners. Nice. Okulaba nti kikolebwa. I remember one time wali ku project you were advocating, is it advocating or oyamba kuba, was it a Jigga campaign? Yes, even last Easter jana celebrating a Soul Hope wale Jinja and to check progress where it was. But right now nimukunoonyako ku kasente twongeremu nina kyenjagala bakolera kuba abantu obawa engato nobawa kati bakola engato actually bazikola mu jeani enkadde bwoba olina jeani ng'ekaddiye nga togisuulayo osobola contacting a Maro oba osobola nona jeans ezo netuzitwalayo ne bakola engato bazikola sole nga tangira then wano designing akagato akalungi mu jean naye bawa abaana n'abasajja baba bakozeeko abakazi bakyala. Naye kati kyendi mukunoonya ngeri gye nkola waliwo machine gye nalaba ekola sabbuuni locally njagala kujja acquiringa sobola okuba nga mbatwalira era yenna abaawulidde kino saagala gambu naye owawulira ng'oyagala kuyamba ng'oyamba. Break gye watwala mu music, it was a long break. Yes. What took you so long? Like what happened? Abantu bagamba obayinga bagenda kuyita one hit wonder. Tekisoboka bafaami bange bamanyi. Tekisoboka. So why that much break kyekyabawo? I think I needed it also. Oh, okay. Nze kati bwenkitunulira nga sinagenda ku reason entuufu enyini bwenkitunuliramu nze saafunako time eri free saafunako ku enjoyinga nga nze because nalina ekirooto nekitandika nga nakava bwe nti mu nju ya muzeeyi. So there is nothing I've been doing okujjako kubanga pushing at the stream. So kati obeera nga scholastic tomanyi gye kikoma so kuka break kanyambako nawadde kajja because of corona ne kanyamba okumanya amaanyi gange. Kirungi okwezula. I love that. Sometimes it's good to take a break. I think I needed it. The reason why mweyo time waliwo corona and we didn't know where we were going. I know. So the time ne babanga utandise okwevacuatinga babaita bani ba experts. So one of the experts is my wife. Yeah. Wow. Kitegeeza bamu evacuating agenda nani n'omwana waffe nga yakazaalibwa. So nengamba I have to make this decision to go mbere mu bulamu bw'omwana. Exactly. Yeah. Ekinyamba those three years were monumental
nabeera mu bulamu bwa muwala wange ndaba buli kimu tayinza kunneerabira. So that's one of the reasons why. Memories, that is good. Yes. How is marriage? Marriage nungi manyi nga ennaku zino nga tutya bannange. Marriage is hard. I know. Because mu byonna marriage ends up with understanding. Tukola ebintu ebisinga twerumya netwerabira understanding nti at the end of it all tulina okumanya kye bayita understanding. And when you lose understanding, then kye bayita misunderstandings zeeyongera. So I know. Yeah, so as long as I think you understand your partner. Yeah, you need to understand each other. Ate mu understanding eyo mulina okubaamu okusonyiwagana, nga bwe tugambye okumanya munno, communication and okusigalawo. Maro, my first time to see you face to face. Bulijjo nga nkulaba ku social media. You're tall. Oli muwanvu. I'm tall. Bambalabanga I fit in their TV. Kasajja. Ne ku TikTok nkulaba ku social media, Facebook, those things about Maro ali ish. Maro is tall. Muwanvu. Yes, I'm tall. And to choose a new. Thank you. So what's the magic like? Chicho magic like? Yeah, to keep abamu bitusoba kone to get jemu to but for you, you kept it all together. Thank you. The secret is actually realizing Katolaba, Germany, the first 6 or 7 months, Zambia, because I was in depression. Oh. So for some reason, nitandika TikTok. When I turned TikTok, in that month, and was at the 2024 when Tandika TikTok. Okay. After I don't have a place to. When Tandika TikTok, I got a problem of alaba depression ajiraba on my face. Yeah. It was. They started seeing. Yes. Some people were like, oyo guy, gundi akuze, all that, mzee Maro and all that. So wow, it was. It's okay. It was tough because I started realizing, toli mukwefaako. Wow. Yeah, so nentandika okwefaako because eyo tewali omuntu okukolako bukozi ku nviiri, by the way. Zalinga 60 to 100 euros just to touching your hair. Wow. And we're talking about a cent to Wagamba 100 obera mwana. So just a touch up. Yeah, just touch up. So atengo chimanyi encha zigenda kudda muziko. Yeah. So kati nekiralanga when alinga I'm having parenting. Yeah. Yali different because nze nali kati sigale waka. Atenga sente zese abana. Kati gwe toina kukola. Kati oba toina kukola. Wow. Obeera stay home dad. Kati waliwo akola gwe notakola. Ate gwe omulimu gwe kati kulabirira baana. So kati nga nange kipya gyendi kati to adjust from okubanga buli omu akumanyi oli serebu then to a life ngo stay home dad ate olina omwana like omwana gwotanyumya naye emboozi genda wala. So chikubitinga your mind. Yes. So when I I started working on myself, started buying cosmetics and working on myself with the facials, facials myself, even the hair, ninakati every product and be kwatiramu ne Teresa. Then already in a gym, and I was like, okay, now I have to. Yes. Ate already chanyamba there's walkways and wosobola okuvugira eggaali, so I had a bike also, so every day so I kept it and I'm glad you bounced back. I did it is consciousness, so kumanya kujjukira nti you're there. I was once great. By the way, no kasera. So guys, bananga batulaba tuli ne Maro agambye the greats. Yes, Maro the great. Proud musoga. And Olwaleero tuli side zeno side ze kansanga bayitawo Jolly Coats and
banga bejatera okujja simanyi lwakyayagalayo nnyo naye bwatera okujja wano alina ka drink wali kasabye njagala kumanya best food ye tugenako tunyumya amabit katonotono so katigala tumulemu katono temuvaawo muli ku Tufumbe Show ku Spark TV. My name is Doreen Nasasira. Welcome back from that short break to Charlie Fenawano, Tufumbe Show, Spark TV, brought to you by Chico Muchuzi Mix. Wetaga Chico Mufumbiro, Akwa Muchuzi, and that aroma, like a kawa kugoli mufumbiro. Nemlanga bakulishidewo chirunga chale chirunje cha Chico, bachita Chico pila o masala geno munonyeko, gwowa yagala omuchele gwo kukuwomere, nga you know koyo utungulo kusilirako, chika jabbi malabi na oyo Chico pila o masala genda obusubule mu chikubo. Obana mabatunda bananga batunda Chico mugenda munonyera ku Chico pila o masala mugenda kagala nnyo. So today nabagambye it's a bit different. Tunakonga tunyumya conversations ne Maro Uganda. So Maro njagala kumanya kanya fumba. Nze mlenzi mukulu wa. Oh. And all the others like bansangawo. No yigo. No kuyiga. Chicho wali singo fumba. Majorly nayiga omuchere nenjiga kawunga. Wow. Nenjiga toke, mfumbe chinyobwa. Oh. Fumbe chijanjale chiwoma, chonchimanyi chiwoma. I swear. Katondo akuwa bwi chance. Ole ku chijanjalo change. My friends know. Wow. Because ekyaliwo kyali nti nzijukira. Quarantine. Quarantine, actually, we quarantined with my friends. Zudi Tams, ne Eros Beats, ne studio ne tujijayo ku volume up ne tujiteeke waka. So koro nga tukeera, it's just working out tulya lwaggulu. Yeah. Working out kola ku music bichi abirira ku mwana dayo nga tuli fenna. Yeah. But at that time nalinze nganze mfumbe oba ekijanjalo ne mbagamba mukira akawunga kuba akawunga bali bakatuwadde government bati tukeetaaga naye we bakatuwa kati nga kyali kitunyumira okubanga tufumbira wamu so nabafumbiranga bamanye ekijanjalo kya Maro kyo kati no ne pizza njikola. Really? Homemade. Ndowooza mangu okufumbira abaana bo kati wali bafumbira kyeja abaana bange nabakubiranga chapati kati naina challenge ya muwala wange nga tebali amanya bana bato baine ofumbe emmere nga tajirya takwata kati nenga mumanyi kati ono nina kuddayo ku basics nengena nenonye ngano nenge ngano ogezaako eno nogezaako eni ng'olaba si yeeyo oyagala yeewaka kati okimanyi nti akanzaali kintu kikulu nnyo oyinza okunoonya Chico ng'oli ebweru eyo nga tesiti togifuna nga bunzaali obuliyo tebufuna tebukuwa tesiti yawaka eŋŋaano nenfunayo efaanana ng'eyewaka nembakolera Rolex. I swear muwala wange yemmere gy'amalawo yemmere gy'amalawo nga bw'okasoogirolinga bw'oti n'ogiteeka akulira Rolex nga muto nno n'agimalawo n'alya capati namba negundi neginalimalawo so ze zimu ku dishes zenafumbiranga abaana era zenkyabafumbira like nga bwegamba ekijanjalo tebatera nnyo kirya ekinyobwa etooke actually kati eno gyenalaga Zambia olinawo fusanga gonja kati nfo kyomuteeka ku sigiri omusala mulungi n'omufryinga so kati beyagala mbadde nsaba abala batufume badde nsaba tulemere ku Maro atufumbire you people describe the gonja nengamba yes Rolex bafumbira atugenda mukomyawo but I need to see in the kitchen nokulaba kufumbiro tugenda mukomyawo. So how do you spend your leisure time? Recording music, of course. Maro kati mubbi was it a story waliwo yakuba ku myaka egyo nali sinafuna n'omukazi ali awo tiyabeerawo. Like, was it I don't know. No, but do you know that most people related with that song? Too much. Basajja basinga ne bagamba batuba. Yeah.
too much naye kiri wano credit nje naye ate njiwana guy bali bamuyita Elvis nga twali tuva ku show nga njikubye naye nga parking eri walako tutandika okutambula kalima ntambula najja nangamba storage nti wakuba gende wammwe wamukubira abakazi naye naffe yize yakayimba mugamba okay kati awo ninkuwa mubbi bubbi yali January ya 2014 nkuwa mubbi bubbi nekyokoba naye mubbi bubbi yanzijira nengamba omanyi kati nokakola kati awo nali njiya nga neteka mu bigere by'abantu ababeera n'ebizibu neteka bwetesi mu bigere by'abantu awo nenkubira lutalo najja nayiya vaasi ye twamuwaddemu mu Sydney netugiwulirako mu motoka awo ne Derek yali manager so mbeebaza nnyo okuba okukkiriza nakyo tekyali kyangu ye lutalo nga ye nange twali tutukkiriziganya kuba twesanganga naye twesanganga nga ate kyewunyisanga bwe twesanga tugamba oyimba bulungi nawe oyimba bulungi tukoleyo akayimba mirundi ng'ebiri nga twesanga oba kyali Kigunda oba Nakivuba eyo biki gamba mwana tukoleyo akayimba nga tulinga nga abasaaga so nengende wa Fizo Dr. Fizo nenfunaako ka demo nenkamuwa so nkawuliramu n'agamba nze ngenda yimba bwenti ngenda yimba tuuka mu studio nakikuba bwakimala by the way oluyimba kabula katalugaano fulu nga bukirowoozaako nedda yamala oyimba nenzija nenyimba vaasi yange eyasembayo eyo bobanga osobola kati amumaliriza oluyimba kuba empandiika yange yalinga different alina okumarenga R&B nekiriwo like ng'olina okugezaako kuba nze typically nali njagala nnyo R&B era nga mpandiika nga R&B kati naye nga njagala nnyo kifuula loko nfuna engeri gye nkiteekawo kati ennyimba eza bulijjo temuba bridge temuba biki gundi simanyi huku ate n'ogenda ku korasi biki so kati nga nze mbiteekamu nnyo kati naawo nali nfuna gundi nga bonagamba nti outro naye nga ka bridge biki so bwe nakakola Fizo nangamba naye nga toliikirira naye nga mwana olimba ndaba lugenda mpola olimba luntamye nga luntamye nangamba atofaayo lujja kufuluma sebo oluyimba oba nalina flash nenjiteekewo omuntu omulala mpulire ku luyimba ndusanga mu tawuni nga luli everywhere kyoyenda okobe wali otegeeza kyokoba you mixed it up naffe netulwagala chokoba English no Luganda and Lusoga the mix yes. Very beautiful so for chokoba by the way already nalina kola da nyimba ngabi wewo nakolako ne album namba bali bagita 100% Musoga kati bwe nakola chokoba nali njagala kwongera kweze nyimba nga njagala nnyo weze nyimba ezikola kyeza Lusoga z'Olusoga because the goal yange yali akubeera R&B kyabazinga I know right so goal yange yakuba nti osigala oli munene muki gye wava ate bane batunda Olusoga yes nali nno kikola I know kuba kati Megadi yali awumuddemu Bale Maro, before you give us your last word, you can try your sample aka mubbi bubbi n'abasogo bateremu akakyoyenda okobe as we wrap up. She made up her mind. She truly says she wants to go. Tasibazikweya neloyale sempapula nsaininge ebanga lyammaza nfumbira nga nfumbira n'obwongo ensigo ze nali ngasiga azikungula lwaleero netonze byonna biganya yagala nkikole ntya mikwano gye neloya tebaliwo ngasalawo twewase koze bibi koze birungi sonyiwa koze birungi bingi bebi era oyagala nkabe gwe wopima pima 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 ebirungi bizitowa kyenda wopima pima 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 ebirungi bizitowa kyenda it's okay. Hey. The way you want is how it's gonna be.
Lovely. Yes. And then Chayendo Kobe, the chorus. If I was gifted, baby. Nalikukolere hakemba. Gabulika ready eyo joira. Okawulira kwa kemba. Kakwidukize nti wozira. Omwoyo gusenena. Oidukire nti wozira. Obulamu butyerera. Nena nkune ku buli yoja. Nena nkubone ku buli lunaku. Ezira akugema kunwana era okuva leero saba kyoyenna nkobera kyoyenna nkole kyokola Chokoba nkobera kyoyenna nkole. Yay! Thank you so much, Maro. Thank you. You have a beautiful voice. But guys, Maro agenda kudda tusuubiza agenda kujja mu fumbiro pizza agambye ebijanjalo ebinyeebwa sisobola byerabira. You have to do it. Rolex. Ayagala nfumbe buli kimu. Ayagala nfumbe buli kimu. Buli ze simanyi kolo nja kuba nkubina bwe nti bufumbiro. I know tufumbira. But guys, thank you so much. Mwabenye okulaba Tufumbe show twabagamba nti this time tujja twogeramu ebirungo. Tujja tuleetera abantu bemumanyi bemutamanyi ne tunyumyamu nabo ne tumanya bye baagala bye banywa lifestyle yaabwe byonna. Nakwebaza Chico Muchuzi Mix bayina ekipya kye baleese ku market bakiyita Chico Pilao masala oba yagala kuwomesa omuceere kozesa Chico wa 2 and sologana nosula mu kikuubo. So thank you so much na mwabalaba Tufumbe show mu group twebaza nnyo mwabalaba Tufumbe. Otherwise guys, thank you. Maro agenda kuba wali mu Uganda nnyo abagambi mubanga oyina jeans enkadde bambi munonyeko muwe those jeans ayamba abantu bebusoga bali that foundation ekyaliyo. Others guys, thank you so much. God bless you. Bye.